Mu kiro kya 29 mu Desemba omwaka oguwedde, Fred Kyagulanyi omutuze w'Ekyebande Nansana mu disitulikiti ya Wakiso agamba yatomerwa kabangali ya gavumenti bwe yali ali ku bodaboda ng'ava e Wakiso okudda ewuwe. Yali avuga mmotoka eno aliko amagezi ge yamuwa. Essaawa esaamutegeera nalaba omusajja nga nti genda mu ddwaliro tunaabiraba. Bwe bantuusa ku Diva kiriniki abadiva bangoba banga tebansobola. Nawayitawo akaseera ne wajja patrol yantwala e Mulago. Ne ntuuka e Mulago, ab'e Mulago okusinziira nga bwe namenyeka nga kineetaagisa okunteekamu ebyuma. Naye ng'essaawa eyo siinaawo ssente. Oluvannyuma lw'okukeberebwa abasawo, kyazuulibwa nga amagumba g'okugulu kwa Kyagulanyi okwajjo gamenyese era nga kyali kyetaagisa kumussaamu kyuma. Wabula olw'okubulwa essente z'obujjanjabi mu ddwaliro e Mulago ono yasiibulwa era n'adda ewaka nga ne gye buli kati apokya n'okugulu okwamenyeka. Bwe tumusangidde, Kyagulanyi okugulu abadde akusibisizza buti. Bwe natuuka e Mulago ne bansaba ebyuma okubinteekamu naye ng'ebyuma ebitandikirwako bitandika $50,000 nga nze siziina ng'omuntu. Era ne bangamba bwe mba sirina ssente za byuma tebalina kyakunkolera. Era ne bansiibula ne nvaayo. N'ebbaluwa nziyina wano. Omuntu nga yakamala kufuna accident obujjanjabi first aid awo obubona tubawa. Naye bw'oyongerako mu maaso n'ogamba nti kati amagumba gano agamenyeka okugakonectinga oba okugaleeta wamu ng'okozesa ekyuma kye bayita implant, ekyo Mulago tegenda kikuwa okuba tekiri muli mu bye tufuna kuva mu NMS bye bayita essential drugs and sundries. Kigula ssente nnyingi era tulina okuddayo tusabe gavumenti etwongere ku ssente. Kyagulanyi yasobola okufuna ennamba y'emmotoka eyamutomera okuva ku mukuumi w'amafuta eyali akuuma essundiro ly'amafuta akabenje kano we kaali era n'agezaako okufuba okumanya mukulu kye yamutuusaako obuvune buno. Naye bwe nakomawo ewaka olw'okuba nalina ennamba y'emmotoka eyantomera baagimpa abaaliwo, ne wabaawo lawyer n'agendako Ministry of Works ne bazuula ng'emmotoka eyo ya mukulu Mutabaazi Godfrey ow'Erwengo. Naye ngezezzaako okumukubira amasimu n'okumunnyonnyola obuzibu bw'empitamu ne bwendimu. Wabula ngamba emmotoka si ye yagirimu, ye takyali mu grade yavuga mmotoka era eby'emmotoka tebimukwatako. Agamba enfunda nnyingi azaalajjanira ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo okumujjanjaba wabula ng'okwanukulwa kubadde kukyali kutono ddala. Nagenda ku CBS ne mbannyonnyola ensonga zange ne bamukubira. Nabagaa ye talina kyammanyiiko naye agera kunnyamba ng'omuntu ampe $30,000 era yagampa naye $30,000 tegalina kiganyambye. Wendi mpangisa abaana nina abaana tebasoma naye mbadde nsaba mukulu Mutabaazi kuba emmotoka yiyo twagizuula nga yiyo. Oba ondabye oba ng'ompulira nsaba buyambi kuba nakati essaawa zino sinnawona n'ebimanja bye bingi. Kyagulanyi yatwalibwa kabangali ya poliisi mu ddwaliro e Mulago n'aggyibwako statement era ne yeekebejjebwa omukugu waayo Dr. Kalyemmenya. Yadde nga Kyagulanyi amaze mu bulumi buno n'obusinga bw'ebbanga erisoba myezi 3 agamba engeri poliisi gy'ekutemu omusango gwe newankubadde ng'emmotoka emanyiddwawo eri n'agirina nakyo kimu ennyamiza bya nsuso. Bo bakoma kuŋŋamba nti tebalina beetaagamu transport okukwata ebbaluwa ogitwala e Rwengo. Kyetaagisaamu transport ne Ministry of Works bosi be bagendayo, lawyer wange yagendayo. We can always follow with Nansana to find out what happened. Maybe police at Nansana didn't handle that case properly, or because if they fail, they don't get a headway, especially when vehicles belong to government. We would be the ones to handle, because for us we write to the accounting officers to produce those vehicles and the owners or the drivers that we are driving, and they do it, because if they don't do it, sanctions can be made against them. Akulira poliisi y'ebidduka Dr. Kasima agamba abasirikale bakola ensobi emirundi egimu mu kunoonyereza ku misango egy'ekika kino wabula n'atukakasa ng'omusango guno bwe gukyasobola okutunulwamu. There are some mistakes that some police officers make when they are investigating accidents or offenses,
But if you are not contented and you are grieved, you go to the next office in the police, which has jurisdiction over. So that case can be reported to Kampala Metropolitan Traffic Chief or my office, and we shall follow it. I can assure you that even if it takes 10 years, the offense is still there as long as it was reported. Tugezezzaako okufuna ssentebe wa disitulikiti y'e Ruwengo Geoffrey Mutabazi nga ye nannyini mmotoka eyatomera Kyagulanyi, wabula nga amasimu ge agamanyiddwa abadde tagakwata. Abakari Muhammad Ziraba Muzaale, NTV ku ssaawa emu.